oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Oli ku mukutu gwa Uganda byogere webale nyo badira kuwatenga o subscribinga o sharinga o commentinga sakuno okubunyisa enjiri ya Uganda byogere still tuline ku mukutu gwa Bokati TV. Again subscribing o sharinga o commenting jaja nice ya ichuli akanya ko ichuli jaja nice ichuli jaja smart we bugabo basigo nga nabona bava kubajjajja babwe badda kuno kama katonda yabayamba abali wala obadda wa bakyala kubanga je bakuwala mjajja nice kubanga bako abasajja bajja n'emifumbi bano babakazi baganye omuntu alabika kompunya bulungi nerabirira kati goddawo nyiza abakazi fe tuli kubakazi mu abasajja muwagira kitono banakuleeta ku mpaka kale kwebaza kwatenga otwegaseko nako olwaleero nze kakalamu the answer nine isima all access nageno kitegeera nti akwata ku nsonga eno ne buli wamu abeerawo awo balala we basigalira simanyi kigula lugi simanyi ne beesimisa simisere ebweru mu live muganda wange sema abasajja abana bajja buli kanaku tutunuli ogenda ko tunula bagumbuye ngali eri wagulu wagulu abana bamuliko bamitana teacher chiba bebweru Uganda agende kabongo balabe abamuyita teacher alabe ichuli yani gende nakapilipiliti sironko ishongololo lushere bamwebyo ebyo bya YouTube batekawo amasimu mwenda ne batandiko nyiga tobamanyi batekawo mwenda nti baweze ki views lumbi etasa kunsinga views why leka nawo anti asinga ku stream age Facebook nze isima siri ku mukutu gonna bagikola ki scrolling olabo balina wotandaba anti ngenda mu namba za kakalamu milioni 2 nenyingira ez'omulala ekitegeera so kati bwogenda oziga toyita nsobola ndi mu mainstream ni mu radio siri musimba ogimanyi wano weeri nakaseke kikwayi kisoga kokonjeru mayugwe manafa yumbe nagozanya nozanya nze ndi wala naawe ndi wala teri bloga yenna alimba tunula abantu be meetinga tunula ifo mwembeera otunyulire ne wajje enkyala oli okolete wakakutu musimanyi kigula logi bamwadde obutwa yabale info simuli info wamu ebyo mbimanyi solo bikola kubanga eyo code fenze ndi mwogezi nze mmanyi kati kwabakwatira ku pattern subconscious mind y'abawagizi be bantu banyo bali illiterate okitegeera oli yali teacher wa Luganda mu primary asomeseza Luganda olina ku basajja alumba awe ng'asomesa abaana Oluganda era omuwulenge gyayogeramu oluki kati abantu tebamanyi Luganda lwa binnonogo kyobola nange owulira teacher wa Luganda kati ate n'abakwatira kantu aka time nti ku saa 12 n'eddakiika 4 n'obusikonda 20 omanyi omuntu kasita omuzamu eyo dimension najjaloza byoyogera biki bituufu naye nga wa nziremu nkola assessment ku lumbu buli kyazayogera yagamba kabaka aliwo feke kabaka afudde simanyi baleyo sagenya nti bodwa bamuyiye ebyenda simanyi kyale kati tulina plan tebayina muganda wange njagala omukwate lumbuye omugambe isima wuno tugende tudiscussingewo ku GDP ya Uganda yawe mutandikira oloko kubyalisese etuka ye atero okudiscussinga ate kineta access ajje wano ku live tumenyere mu abantu agriculture GDP economic policy ku policy kati yakugamba nti acha kati wangero engero zimanyi olwa munange tunula gundi si muganda joli alina akapima abaganda isima oli muganda tabangonga mama wange anzaala naye nasibako nti ndi muganda joli namubuulira so we need to realize kyovola bati kati bekuba bokka substance ne content tewali omupya bana yafuse ekizibu kimbugwe agenda kugwa alaga wemboze ziweddeyo kati agenda nyumya kitude agenda wane utakankanyani banne bali bakankanya kuba omukutu guli ogu Facebook ana streaminga musimba
nga simbe mwagazaji nega munema muleke waliwo ensonga lwaki ompise gwe lwaki omustreaming gasiya bali e Europe makuloni aganyogo gagamutamu kadadda ku internet amale googera yalese abana kasa wino gwe yalese waabwe basimanyi era gundi molo buli kimu molo bonna babeera ku byaki molo because tebalina ki info kakalamu nkukakasa gezoyeta isima ku kyano emirundi emirala eki bageraga mu kakalamu yaliya tebalina akataji buno gwakubiri gezoddeyo kati ku kitebe kyabwe owulire nagamba ngashibakato bagenda kugoba nagaana neŋŋamba mirundi junior because once you speak sense nga bakola ki nga bagoba busu igo yabwe ina gimasaji nga lebagala kola ki kuwulira kati waliwo penge yabadde akubidde lombe nagamba omuntu emboyo tajja kulayira ate penge nga wagamba Museveni mulayive eddako agenda layira kati nga bali wamu nagamba tagenda Museveni omusajja agenda layira naye namagamba neda Bobi agenda layira okitegeera kugumya baki bantu tababuulira agenda layira atya anaayitawa okiwulira abadde Bulaya bagamba ng'agenda ng'atugamba kife tuliko bwatyo n'ebyemmeri bwe mwatugamba ate omuntu aturavelinga mukama tumuyinako obuzibu twetaaga kakalamu airport yaffe fe bwe tutegeerera nti Uganda is okay ng'oyisemu airport lulinda tuli mu politics kati yaggwaya yayokya oba agenda Kenya oba Rwanda oba America genda wano yayokya amasavu g'ekatimba gaggwako toyagala kitegeera butegezi gaggwako dda yakomyewo n'asiriikirira era bwaterinze kiki yajjeeyo ate akirinda kati ali mu kuyiiya oba agenda bagamba olubuto lumuluma byamanyi naye nga ebyokuyiiya byaliko gwe Uganda ogirabamu kikakalamu mirembe myerere tugenda ku histerikazi wayiseeko kugwa abalodi n'olaba embassy ya America kyeriko baleese ekikomera ne bakiteera ddala mu kkuba wakati kiki ekigenda mu maaso eya America naate tekigijjaako kiri mu Uganda kakalamu embassy kitegeeza era kyova olaba nti oba bagenda balina gavumenti kyekunoonyeza nodduka n'oyingira embassy yonna awo teyinza kukugjawo awo tewabawaayo wolaba embassy waba weeryensi anti international relation wetuwakkiriza nti embassy weetuula kyova olaba nti ambasada aba pulezidenti mu nsi mwali kuba akiikirira gavumenti kati watuula eyo eba Ugandan embassy wadde eri mu America bwe nnyingirawo America teninako kantu konna naye balina bwe babagwa ne bagaa nti mukoma wano waliwo ekkubo kikomera bakizimbe ne kigenda paka waggulu kikomera kyolinako obuzibu tukuwa ozimba ekikomera tulina ettaka enakasongola oba olina obuzibu nga ate ekkubo baba bagamba nti lino ekkubo ly'eggabo limanyi bulungi wali ku Cavendish University ne bagamba nti wano ekkubo linayita wano ebbanga lyonna tukuze tumanyi weeriti tulaba nga balizimbye kati wakula olaba flyover ze tulina nga to complaining ati ebbanga yonna tukuze enguudo ziyita wansi lwaki zino zikola ki zibuuka waggulu nedda ssebo ekikubo tujja kukulagawo okuyita gw'obulidde owoyitanga ova eggaba genda oyitere emabega w'embasi ojja eri kugundi eri ku kyaki y'abakatuliki naye era ekikomera bakisitudde gwe buli woolaba ekikomera toyitawo bakikize ku mulembe guno ekintu ekisinga tabula abantu mutukooyezza nnyo buli kintu kyemulaba lwaki Akon azze kati we tunaleeta gundi American president era lwaki Joe Biden yazze kati okitegeera we cannot explain everything nti kino twakikoze lwakino twakikoze nedda tweva twabaterawo bemupi bajje nga babategeeza ebintu ebimu bye tukoze mu gavumenti kati wetuba twawadde America ekifunga yaŋŋambye nagamba nti tujja tuuka ekiseera wenaaba olese isima ajja kugamba tekisiikirize kyekiri wali mu kkubo siri bwentu ani yagambye nabadde naye kulira kakala America tugaba ba-investor tubawa amataka mukubo nedda wonna gwe lyekkubo lyali likulumye tujja kukola flyover oba oyagala yitaawo oyitengawo kubanga ekkubo lyesibyeko webanga ekikomera kyayingidde mu kkubo kitegere twakoze structure plan ekkubo ne tulijjawo okitegedde America awo netwalawo kati walina kukulumya mutuwe okitegedde
kirala plani zaabwe ngazi badde nene batuyamba nnyo batuyamba ebintu binene tukolagana mwadde mugambo tetukolagana na Amerika katubongere ettaka otulabimu abagaali tukolagana nabo era Amerika yakyawa Museveni katwawe ekikomera kati ate mutandisi bagamba nti mulimu kwegula mubeerebeerewoko katinyawo era ate namwe mwadde mwegula nga buli sanje mugenda simanyi kofa omubanga oli mumuyita n'agenda katubongereko kati ate muddemu era Joe Biden wabadde okaayananga nalajyo akatambi ng'okaayana nendaba n'akabbajjo nga mwena mulinga bali togatta isima n'ogattagattamu abantu abalala mba njogera n'ogatta amanya simanyi kaye muleke n'eddiguli ze eza yero zeyafunye asooka ayiga bye bakola okitegeera ate nze ate kinnuma kitya agenza ofuna diguli nafuna ddamu 2,000 okiwulira ate gye nafuna si gyasobola nze nyinza okuddayo yasomya akola management nekakola ayinza okukola bcomex 5 yamanya okubala otijja amma saakaaba nze isima bwontunulira ndabikangwa muntu asaana okukaaba wabula kati akalulu kaggwa asobola okwogera ku bintu generale oba kirimu NRM oba kirimu FDC oba kirimu UPC zendi anali kati baliko watomeza mu kaseera kali baani nga obagamba nti waliwo ekirungi ekiri waneeno ne balonda ku lwekyo abantu ebirungi weebiri tobiraba weebiri tetuyinza kubanga ebintu byonna bibi okitegeera abantu abawangula be babalaba mu buzibu obulungi hard times nozijjamu positivity kati mu Uganda wano gwoba ogamba nti nebintu bibi kakalamu nze nsiiga buli wamu ndabawo ebizimbe bimeruse mu covid gwoba tawatereka bulungi emunyonyo bakwata abantu ne $1 million kashi muki munju ebizimbe tobiraba naye nga gwolaba ekyo kyavunanyizibwa okubeera nga abantu abamu balina kashi gwoba olinayo ensi gy'omanya abantu bonna gye benkana jangu tukufunire visa ogende eyo nkugambe mu New York abaana 600 basula njala gosinga abagagga mu New York oba New York teyina budget tekigumire so kyajja okugamba ebintu ebimu biri natural emmere tetuyenkana ne babagaba emmere mu Uganda today wabawo omuntu atafuna so kati eyakulaba ku Uganda byogere ne Bokati wafunyemu muki okuva wa vaino oyogere oba tolina kigendererwa kyo nedda saayogedde nfunemu ebintu bye nayogedde bikwata ku nze tebikwata ku nze nakugambye nti Igor Nankole abantu ne bakitwala buki bubi naye okubanga bato ne kwamini nga tuyiga olukakwa ne kuobote nga tuyiga olulango for easiness kubanga office zonna ziba occupied by the regime at a time most okitegedde so tekiina nkonti nakyogedde lwakuba njagala bampeeyo kantu no nze nkuwa abaddewo mu regime ez'enjawulo kitegeera nti kugwamini nga abakakwa bebeeyisa beba DPC bano of course kiri understandable nze isima afuuka president nolowooza nti abavandime tetweyagale nkutidde fe tuli bavandime nkutidde olulaba bano baganda enenyindo ya baganda munveeko nze ndi muvandime gasumba kyakulira ate ngoma yasiina kifo waddeyo n'abatuwakanya twabage mmwe mujja tuvaako tuleeta eggwanga lyaffe bavandime ng'awangulaani nkutidde bye namugamba yadda n'akonfesi nga byonna mu live ye yennyini nti I have a past simanya I have a past which I don't talk about the past nedda kyetwawogera kutuwulire ku past nga bwobwana district simanyi saabu kawunde simanyi kanyomozi saabagabo butuwulire ne ku past kubanze past gye nakugamba tiyeya kye nagamba kyekyo ti abaana abamu ono kanyomozi district muddu awulira ekiwulira hati muddu awulira yo genda otwale abaana bange ku ssomero wajja eyo simanyi gasibabo muddu awulira baddu awulira babira bakola ku lubiri nti webakuba mu ngalo omuddu awulira ajjirawo kati buli wobeera nga abaana botwala ku ssomero sibabo ba muddu awulira naye tutawananga okuloopa omuntu akolera Museveni ate kati fe tulina betukubya ntuga Adijani segirinyamo bweyagalogera ugatwala asuba kifo kyo
ti solo kayingizao bera nale muliningi omusango gutugongezeo go kwa Sematimba ne Katolo bwama etano jigweko vi newe wepanko okomye kawempe bamugani mubatwaliye n'ekiwandiiko petition bajimutu wali mu ate tuyinza n'omusalira mu absence yali atubanja nnyo ebyo ekitale naduga akati continuation yongera bongezi serving eno tukusalidde impersonation genda ayina family oyo gola bagogambye ani amuga be impersonating ebibuzo tebalina family mama omwana yankubire ngo aseginya n'omwana leta ibuino tulabo omulina omuwala abera kawuku kawuku ne mama winkugambye yankubide n'ampita n'okumpita nga baagala buyambi segirinya yakozesa ebitabo by'omwana waabwe n'agenda mu state council twagala milioni 8 tubala omusaala gwa milioni 8 mwezi kumala emyaka 5 yes. This is wrong. Sikuli muna kuzanya kakala. If someone impersonates you go uliroti, omwana abaddemu yali yagendako ne tusabologera tumukyalira. Yes, omolo yankubira. Bamuyangandi in fact ne muwane baloya bafiri. Ebyadda tusalo musobolo musinkana omwana abadde ayagala okusinkana media. Lwakuba kati waliwo mitigation I think. Nange yadda kunda. Tulona mulaba ndozo jja kunga. Nja kutegeeza naye nga njagala obategeeza no president Mbinyi atuseginya wamazeemu abantu amaanyi. Obadde gwe muntu asinga okwagala wano mu Kampala n'emirirwano. In fact mukaluka no konna segirinya gwo sinzo okuinspiringa. Nze kati okutandika ogamba ngenda kwesimba mu Kampala Central. Yigwe? Ye. Ogenda kwesimba ku Musereko? Atadda. Namugamba yali ageza ddala. Sie. Tayinza okukatya. Namugambidde onalebo nkwagala nnyo todda. Era nakkiriza talidda kuki? Kwekyo ekifo. Mwakirekedde gwe? Achirekedde bonna naye nga nange nkirimu nze saasoma parliament sikwogera mugenda kuddawo isima tulage ennyumba oba ojja ku parliament ogira mu nnyumba gasiya ebintu by'ekisiru muyisima simanyi tulaga omukyala oyogera oduula kati abantu bomukibuga tebagala abantu baduula ate tebagala baduula tebagala muntu ayogera bintu byabwe Kampala banina muddawo nti mu parliament siyogere banina muddawo nti situuka muzindalo gulinga segirinya akoma wano ne Kazibwe Bashiri bali wano banoonya butebe ko balinnya boogere zaake muleesa abantu bonna nga parliament babagasa nze parliament ananina muddawo am I not visible so bi abiri mukaga mwendi mu Kampala era yenna nesimba oti bonoosinga nga tuteesa nze isimandwa mbintu okuteesa projects wa kuteesa kakalamu oseka bolowooza wa parliament nti nkulekedde nkulekedde ngolo liko Muhammad Nsereko atadda katika adda ya wana kusuwingira wanagamba lacho omudi campaign wacho yenyindi yayogera oli mukwano gwange era yayogera broadly kino kyenjogerako babati bantu bekyusa anti yekyusa biri mukaga yagamba ki ani omukulu ogoga 7 ate yali tibwa bulwa najjukira erinnya lye nalabanga lino saalifugira mukko kati alina neddala yebamuwa kati kyali kinyiziza nnyo Museveni obutafugirako mu linnya lye lyennyini oli gino temukitegeera kati tibwa bulwa lyaliwo isimanyala tumalirize naye bajjo nyatubaiza ne bajjo yagudde eddalu okitegeera yayokyeza amasavu ge gaweddeko katimba musajja muli kugundi oba tuli kugundi emu nina akakebera omutwe oba oli mulamu oba nedda owaayi tuli butiimu emu kati kigaana muntu gwa ddalu wobeozeeno simanyi Bobi Wine kwetondedde simanyi Abaganda simanyi embuga kati ogatta ebintu bijanjalo binyeebwa mpuuta that's eating yourself sire senga omuntu asanga esowaniyo kakalamu ku mukolo ngezabadde wano kusharinga olez'abayimbi makuloni bijanjalo kyennyanja muke eating yourself sire kati nebajja alina too much on plate mu politics so he's eating himself sire avaabira nsonyiwa neetonze anaabanga ono yagambanga nti simanyi amanyi ba mafiya ate yamaliriza yeetondedde ku TV ba mafiya kati simutegi mukutu gwa Uganda byogere naje sinziro kwa tubyogedde ate ogenda bbira abakomenti ogikole oddemu endala n'endala abantu bagayi bajje kubanga kati yali tosobola nnyo abantu basajja bakiba kukola obwa koze bagayi bajje mujje wano mbasindikidde amagye ogenda owulira olutalo gali kasitangalagira nti waliwo enayagala okutawanya ekyuli ate biwala amagye agale gabawala bato bazzukulu wepanke mukakalamu nga tolina sente jajja ekyuli wano ku Uganda byogere mbagaliza Eastern nungi njagala mutambule bulungi don't drink and drive manya nti obulamu
kyekisinga omufu talina kintu kyakola abeera bubezi muntana Magufuli ne waba ayagala takyayinza kutunga kintu kyonna tasobola kakati kwekuume kolaga gendo lambule kuba eŋŋanda abalwadde Mukama Katonda abasaasire ate n'abafiiriddwa bakimanye nti wa Mukama gye tuva ate gye tulidda ogume osituke tuddemu tutambule. Business nkukubiriza Adirina oyita ku WhatsApp number eri wansi oba osobola okuba bono WhatsApp nga nisokwata tukwatagana mu ngeri moyo. Mpazi akalala aba Uganda byogere nga bwonvuma bwompita bwensiige ennyumba yammwe bwonvuma bwompa ekizimbe bwonvuma osiina buki buzibu komba ka construction tukuweereza nga tetuli affiliated ku kyabufuzi bonna era n'abakozi bange bonna bebampula nti ndesi ebyobufuzi kukomba kabanga waaye ebintu byo bikole ki bikomi wali ya atakumira pera ku nkomere. Amina. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli Bokati TV